kati saawa eriko yabano bannaffe ebyobufuzi okubanga beteekateeka okugenda mu lwokaano olw'ebyobufuzi. Tusaba kukunga bannaffe bannayuganda mwenna ti ebyobufuzi nga bizze mu byenyigiremu ku mitendera gyonna, era mulabe nga buli omu empapula ze ntereevu, era ng'omwaka ogunaatuukira ogwa 2016 ng'ebikwogerako binaabanga bikyali bya mulembe, musobole okuba nga mukuba era mwenyigira mu kalulu. Tusaba abantu baffe timutunuulire bonna abeesimbyewo, mubeetegereze, mulabe ebisaanyizo byabwe, mulabe nti bye bayimiriddeko bye mwagala bibe nga bituukibwako mu ggwanga lyaffe Uganda. Era nga tubasaba naddala abavubuka timukuume emirembe, mukuume empisa, temwenyigira mu bikolwa byonna biyinza kuleeta butabanguko, wabula muwagire gwe mwagala, era ensi yaffe etambule mu mirembe nga tewali kizibu kyonna. Okulonda kujja ne kugenda, tewali okulonda lwaki kufuuka ensonga ereetera abantu abamu okufuna obuvune, okukubwa emiggo, okusibwa oba n'okufiirwa obulamu. Akalulu kajje tukabeeremu era tukayitemu mirembe. Ekyo nga bwe tusaba abavubuka n'abantu bonna okutwalira awamu, njagala okusaba bannaffe abalina obuvunaanyizibwa okutukuuma n'ebyaffe, ab'amagye oba bamukwata mundu, poliisi na buli kitongole kyonna, ti nga bwe tusabye abantu okukuuma empisa, nammwe mukuume amateeka, mukuume empisa, muleme kutulugunya bannayuganda, muleme bakuba, muleme kuteekawo mbeera ya bunkenke erimu okutiisatiisa, okulonda kya bulijjo. Tewali nsonga lwaki kiteeka bannayuganda ku bunkeeke. Ekyaliwo ekawempe kyatumala, tusaba kireme kuddamu, era okulonda kujje nga kuggwe mu mirembe, era buli mwaka oba buli lwe kujja tube nga tusobola okwenyigiramu nga tewali lutalo. Tujja kusaba bakama baabwe abali ku ntikko babe nga balaba nga ebiragiro bye babawa bya kukuuma mirembe na butebenkevu, si kutulugunya bannayuganda. Njagala nnyo kutwala omukisa guno okusiima pulezidenti w'eggwanga. Wiiki singa 2 emabega yazze mu lwatu ne yeetonda olw'ebyo bye yalabye ti si bituufu ebikoleddwa ebbanga ly'amaze ng'atukalakata ng'atukulembera. Njagala nnyo okumusiima nti kyabadde kya busajja bukulu okumanya nti waliwo ensobi ezikoleddwa, era ensobi zikolebwa bantu. Kale ekyo munnaffe tumusiimye nnyo olw'okuba nti yasobodde okwekuba mu kifuba n'amanya nti waliwo ebitagenze bulungi. Naye mu mwoyo ogwo gwennyini gwe yakoze ogw'okwetonda, tumusaba abenga agezaako nnyo okutereeza ebyo bye yalaba ti ddala yabisobya, abenga abitereeza, eggwanga lyaffe lisobole okweyongera okutambula mu maaso. Tusuubira nti mu mwoyo ogwo mwennyini ajja gezaako okutegeeragana n'abo abamuvuganya, ateekewo enteesaganya ez'omuggundu ezannamaddala, babe nga batereeza ebyo bye balowooza nti tebitambula bulungi. Era mu mwoyo gwe gumu ogwo ogw'okwekuba mu kifuba, ndowooza nti ajja kulagira abasibe bonna abaasibwa ebyobufuzi babe nga bateebwa nabo basobole okwegatta ku ggwanga lyaffe Uganda. Ndowooza nti mu mwoyo gwe gumu era ajja kulagira bonna abasibe abeetaaga obujjanjabi nga Edi Mutwe baweebwe obujjanjabi. Tetugamba nti bagibweko emisango naye babeere mu kaguli nga balamu, era bonna babe nga bafuna obujjanjabi. Tulowooza era nti mwoyo ogwo gwennyini ajja kulagira ng'aduumira amagye ag'omu bbanga, ku ttaka ne mu mpewo, abe nga agalagira gakuume nga emirembe mu biseera byonna ebyokulonda n'ebitali byakulonda. Balemekeraawo okutulugunya bannayuganda,
okubaliisa akakanja ebyali e Kawempe bireme kuddamu mu kulonda kwonna Uganda ebeesobola okuba nga egenda mu maaso. Ye Pulezidenti w'ekibiina ekipya mu India ekya PFF. N'olwekyo engeri gyendi nga ndi naye nga mukama wange eddakiika yange nayo kangimuwe. Twebaza Allah atuusiza ku lunaku olwaleero ne mu ngeri ey'enjawulo nze ne muganda wange Ssemujju tuli nk'esaluki olwaleero twebaza Allah tubadde tumanye nti Idi tunaasobola okugiriira mu mbuga yo wano olwaleero. Twabadde mu kooti wiiki ewedde nga ndi kubba bagiyita ba lawyer nga tuwolereza mukadde waffe Dr. Kizza Besigye bwe baleese obujulizi bateekebwa okutwalibwa mu High Court ne bagamba emisango gyonna yagizza ng'ali Geneva ng'ali Switzerland ng'ali Greece ne Nairobi naye be yagizza nabo era we baali e Geneva mwe muli Ibrahim Ssemujju Nganda ne Lukwago Elias ate nga nze nnyimiridde walindira oyawe kakati ninda bansitule banzije ku ntebe ya lawyer bamungatteko mu kaguli naye bya Uganda tomanya balabika balina we batulinziza mu makoona we tulinze naye kasita olwaleero Allah tusoboseza Idi ogikwatira wano naye ensonga Speaker Zahara gyayogeddeko etuluma eya General Court Martial gye bakomezzaawo. President Museveni yagyewaaniddemu nnyo naga nti amagye gaade tegakyayinza kukkiriza simanya basibe kugenda mu magistrate court. Court bazinafuyiza nnyo tuli mu kaseera kazibu era tuba twogera ku nsonga y'obwenkanya. Kintu ekyo kikulu nnyo bannange eno General Court Martial si yafefeka na buli omu. Ekisembayo jjajja katubu olwaleero atukuutidde tugende twesimbewo buli wamu. Honorable Ssemujju akyogedde wano nkulopera se mukadde waffe jjajja mu tikitiki obusigaddeyo nti ndi Ssenkaggale ajjudde olwaleero certificate bagituwadde olunaku lw'eggulo olwa People's Front for Freedom era katulafuubana kujja mukadde waffe Dr. Kizza Besigye mu nkomyo ate zidde okunywa ebisingawo tunaabibategeeza naye nga enteekateeka weeziri nevukosi za kwatagana ne bannaffe bonna nga bwe muwulidde Speaker bayogedde abalala abaawo yonna tusobole okukwatagana okutebenkeza eggwanga lyaffe tulabe nga litunyumira ate nga tulitambuliramu bulungi. Tweyanziza nnyo jjajja tubaagaliza Idi ennungi. Bannaffe nga bali e Makka bali mu hijja Uganda yatwala abantu bangi ndoza basoba mu 1,000 ne waliwo 200 tebyasobola kugenda nga wadde niya baali bazireese ez'okugenda okukola hijja ng'era ensonga yabalemesa ti visa tezasobola kukomawo mu budde. Tusaasira nnyo bannaffe abo era nga tusaba Allah abasaasire omwaka ogujja babe nga batuukiriza empagi eyo ey'okutaano. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tange yaleta NRA era njagala okukkiriza nti Dembe lino n'obusobozi okuba nti nno nyimiridde maaso gammwe kati nga ndi ku ludda olukola ki oluvuganya tegulina kuba musango ndi mweteefuteefu okulaba mbu nno amaanyi gange tegagenda to west kulwana kulaba nti gavumenti tugikyusa ne tuzzaawo gavumenti erumirirwa abantu kuba gavumenti eriko kati tekyalumirirwa muntu wa wansi. Kasire Gwanga Gavin erinnya
nga ndi mutabani w'omugenzi Major General Kasirye Gwanga. Leero mbadde nzize wano nga nzize okukomyawo expression of interest forms zange wa National Unity Platform nga nesimbyewo ku kifo kya Member of Parliament Busujju constituency era nga gyempangalira gyenkola emirimu gyange. Nsazeewo okutambula na National Unity Platform kuba kisinde ky'abantu, people power and people power is our power. Bangi nnyo beebuuza lwaki kiri kyaddondo, lwaki ndi kavule. Ensonga eyo nginnyonnyola bwe nti abasinga barelatinga nnyo kitange ne NRM. Naye kitange bwe bajja baali yawamba nga bali mu NRA, National Resistance Army, and he was a civil servant paka bwe retiringa. So tayinako inclinage ku kibiina kya NRM, but because he was serving mu government nga ya NRM, bangi nnyo ne balowooza nti yali wa NRM. Kitange yali musajja wa mazima era nga alaba ebigenda maaso mu ggwanga ebitaamusanyusanga n'abyogerako, and for that reason kimufuula controversial. So gye balowooleza mbu nno he was caught in controversy, yali nga ayogera mazima nga kigenda maaso mu ggwanga. Nze ndi musajja wa mazima kuba ekyo kitange kyeyakola kyeyanjigiriza era bwatu bwe yankuza. Sijja kulaba bibi nga bigenda mu maaso ate nsigale nga nsirise oba nga njogerera oludda olukola ebikobero bino. So nvuddeyo first and foremost as a people power person nti nwana kulaba nti tufuna enkyukakyuka mu nsi yaffe. Tuli bavubuka, abavubuka Uganda ekola most actually 80% of the population yabavubuka. So endowooza zaffe size endowooza z'abantu abatutwala essaawa eno. Ebiruubirirwa byaffe birala ku byabwe. Twagala okulaba ensi nga institutions zikola, ensi nga tufuna obwenkanya bwe tugenda mu makooti, tufuna obwenkanya bwe tugenda ku poliisi. So nvuddeyo nga ndi ku ludda luno nvuganye eddoboozi lyange ndyogere ku eryo eryabo abanyigirizibwa. Tubulamu eddoboozi, tubulamu ebikolwa. Tulina aboogezi bangi naye ng'ebikolwa bitono. So nzize nti Uganda is an agricultural country and focus yaffe tulina kugiteeka awo. Busujju bantu balimi, bantu balunzi era bantu bavubi kuba tulina wamala etuddiriddeawo. Tumekinga sure nti oli bw'aba ayagala kuleetamu embeera ya corruption mu system zaffe muba reporting immediately. And we shall be able to take action. Bano bakola forms mitwalo 4 era zonna mu wiiki emu abantu ne bazitwala era tuba down ne bagamba kati tusaba authorizing tukoleyo empapula endala. So kitegeeza nti abantu beetanira kwesimba ku flag ya NUP. Ekyo kituzaamu amaanyi naye era ne tubasaba nti bwe tuba tutaddewo akasengejja kafaako n'otayitamu goberera ekibiina kye kiba kikoze ki ekiba kisazeeko. Kubanga already babadde bangamba nti sofa ogenda kwesanga abantu abakaleeta interest mu kifo kimu n'osanga abantu 9, abantu 10 n'ebirala bwe bityo, naye nga amazima amatuufu omuntu omu yekka yasobola okufuna kaadi ku kifo ekyo. So tubasaba abantu baffe babeere disciplined, naye kwe kubategeeza nti ensonga ya vetting tugenda gikola mu ngeri etambulira ku mazima bwenkanya nga bwe tubadde tubagamba ebbanga lyonna. Era kansinzire wano okubasaba mwena abali eyo, omuntu yenna kabeera ani bwakusaba sente n'akugamba nti bw'omuwa sente simanyi agenda kufunira kaadi ya NUP, tubeegayirire mu reporting abo abantu immediately, kubanga oyabeera mu fere kaadi ya NUP si yakugula, kaadi ya NUP si yakusasulira. Omuntu yenna bwakusaba sente, ate tubasaba mukozese olukujukuju okufuna obujulizi.
muleme okuvaayo ne mujja wano n'otugamba nti bansaba ssente ne tukusaba proof nga tugirina, kubanga ekyo nakyo abantu baffe abamu tulabye oluusi nga bakikola abaagala kwonoona amanya g'abantu abalala ne ba propagandist ba regime. Oli n'avaayo n'agamba tibansaba kino bwekiti ne bwekiti n'omubuuza obujulizi obukakafu nga tabulina. So mwabakakiiko k'ebyokulonda, of course bano tubeesiga kyovola bali wano, naye tujja kubasaba ne ba registrar baabwe n'abantu abalala babateekeko amaanyi. Mukimanyi bulungi nnyo nti state ezeemu kati netandika okusiba abantu baffe n'okutuleetako embeera gezaako buli we twatusemberera kulonda batandika okukwata abantu baffe, okusibaasiba abantu baffe n'ebirala bwe bityo. Njogedde ku ttiimu yaffe eya Kitugumu babadde bakavaayo, bamala ebbanga eryo lyonna mu kkomera mu disitulikiti ya Kitugumu. Ab'Ekiboga mubadde mubalaba, ababadde eyo e Masaka wabaddeyo ttiimu yaffe ey'abantu be bakwata nabo. Tulina abantu betunoonya. Shakulu Sentongo tetunamulaba, bamukwata. Muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael bamuwamba, naye tetumanyiwa waali up to now. Ababakwata mwezi ogwokusatu up to now tetumanyiwa gye bali. Waliwo ne muganda waffe gwe bayita Nsambu Douglas, bamusanga Masaka ku Sentongo House. Muganda wali wano olunaku olwaleero. Muganda wa Nsambu Douglas abaddewo wano, era abamawulire basobola mu interview nga nawe n'ayogera ku mbeera eyo. Bamutwala nga ennaku 28 z'omwezi ogwokusatu guno omwaka. Up to now tuli mu mwezi ogw'omukaaga kati, naye ono muganda waffe Nsambu Douglas talabikanga. Naye abantu baffe bwe bagenda mu safe houses eyo bategeeza nti basangayo abantu bangi nnyo abalala abali eyo. Bw'omala okusoma ekikulindiridde olw'eggulo lwaleero kwenoonyamu kwekolamu mulimu, ofune ka tiketi ogende mu desert ey'Abawarabu mu musana, ove mu nsi ennungi ogende ofune ekyokukola ki ekyokulya. Kati omuvubuka ng'awo Museveni yakutuusizaawo, sisuubira muvubuka yenna alina buzira bwa njawulo oga nti asigalewo. Omusajja omutwali mu World Bank meeting n'agamba nti omulimu gwe bwe guba gwa kukakasa nti nnyina omulimu nga siina, gwe lwaki osigaza omulimu? If your job is to ensure I have a job and I have no job, why should you retain your job? Kati buli muvubuka atalina mulimu nga buvunaanyizibwa bwa President Museveni, General Museveni, okumuwa omulimu nga tagulina, kola kimu kyokka naye muwummuze akwegatteko mu batalina mirimu, kubanga omulimu gwe gumukoze eki gumulemye. So sisuubira muvubuka yenna eyo kuba na bumalirivu bumala, kuba muzira gamba nti kakati agende mu layini ya yero. Nolwekyo olw'omukaaga lwe tugenda kwe kulonkinga bye Museveni mu kalulu k'abavubuka. Tugenda kuba tumusiibula, kubanga bw'obeera muvubuka osobola otya okuwagira Museveni ne banne nga basibye Eddie Mutwe, nga basibye Bobby Yang, nga basibye ne be basse we bali ne Kibalama tetumanyi gyakola ki gyali. Ebyo ng'obaddewo ate mwe temukyalina kyekwaso kugamba balala nti temubimanyi. Wakiri buli muvubuka mu byalo alina essimu gye bayita koloboza, gye bayita smart ki phone. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna
zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde ekukaluubiriza egonjoddwa. Bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 773-824-79 oba noti 773-216-58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. President wa DP Great again ayogera atubuuza ku president. Naye byabadde embalala tebyatandikidde embalala. Byatandikanga obukulembeze bwa mukulu Norbert Mao buwandiisa abantu ba Democratic Party. Nenga abamu ewamu basindikayo empapula ebitabo ebyokuwandiisa abantu ewala tebasindikayo. Ewamu basindikayo kadi, membership cards ewala tebazisindikayo. Era nga balina abantu bebaagala okuleeta mu kulonda. Kyewuunyisa nti pate yennyini oba ekibiina kyennyini ekyagala abantu ate kye kibadde kiremesa abantu abalala okufuna, abantu abaagala kadi baleme kuzifuna. Nga balina be baagala be baba balondamu bajje babalonde. Tetwakoma ku ekyo. Bwe twatuuka nga twetaaga tugenda mu Tabamiruka, Secretary General omuwandiisi w'ekibiina yatugamba nti agenda kuweereza ebbaluwa egenda okuyita buli muntu. Naye ebbaluwa ezo naguno guliko abantu bakyazirinze. Ffe twabuusa abantu ne tubagamba mumanyi nti edda twetaaga ow'abavubuka, ow'abakyala, chairman wa district ne ba delegate babiri okuva ku constituency. Naye nga bo baali baleseewo kiri baleme kubayita abantu basigale emabega. Bayitako abaabwe be baali bayise, districts ze baali bamanyi ze bagenda okusupportinga, abantu sekinnoomu abali wano ne bakwata mu nsawo ne baweereza obuyambi abantu ab'enjawulo abaali balondeddwa ne bajja embalala. Abantu abo bwe baatuuka embalala baali tebalina kyakulya, tebalina kyakunywa, basula ku bisubi, abantu nga bali basula mu mbeera nga tebalina na banaabira. Ne babeera embalala mu bulumi, naye nga obulumi obwo bwonna bafa kintu kimu, kutereeza kibiina kyabwe. Abantu abo bonna abajja embalala tubeebaza. Abantu abo bonna abalemerako, mwe abakulembeze n'abalala bonna abajja okulaba nti no tutereeza mbalala era tulaga ensi ekifaananyi Democratic Party bweyimiridde, tubeebaza. Twali embalala ebyaliyo saagala biddamu kubanga bannange babyogeddeko. Okubba obululu, amagye, poliisi, RDC ali mu byokulonda, abapoliisi badduka ebyo byonna mwabiraba. Naye tetugenda kwekubagiza kubanga ffe twagamba nti twagala okuddamu okulaba Democratic Party nga y'amaanyi nga bwe yali. Era kye twakola, era kye tuliko okola kati kwe kubuulira abo bonna abaagala era abalowooza nti tugenda kuva mu Democratic Party, tetugenda givaamu. Tugenda gisigalamu, kigenda baluma era tujja genda givaamu nga DP tujja genda okutuuka mu Desemba nga DP y'amaanyi okusinga ne wali ogirabyeko. Tubadde wano nga tugamba nti twagala ekibiina kyaffe kiddemu kifuuke ky'amaanyi. Tunaagenda okutuuka mu Desemba nga tugamba nti eggwanga lino Uganda liddemu libeere ly'amaanyi nga bwe lyali. Era ffe tusuubira nti Democratic Party esobola okuwa eggwanga lino obukulembeze obulungi okusinga buno obuliwo, obw'amaanyi okusinga buno obuliwo, obuddayo eri abantu ne mubabuulira kiki kye bakola mu misolo gyabwe. Bw'obeera nga ow'omusolo, gavumenti gye weetaaga yeeyo gavumenti ekuwa embalirira ku ngeri omusolo gwo gye gukozesezza.
ngekuwa amazzi, ekuwa amasanyalaze, amasomero, amalwaliro, security n'ebirala. Obwo obukulembeze Democratic Party yokka yesobola okuwa abakulembeze abasobola okwogerera ebyo. Ebibiina bingi biri mu parliament era mu birabye. Njagala mutulage engeri gye birimu n'engeri gye byogeramu era kiki abantu kye babifunyeemu. Ffenno tugamba ti mu kaseera katono nnyo tugenda kutalaga eggwanga lino. Oba tunaakozesa bbaasi ffenna nga bwe tuli wano, oba tunaakozesa emmotoka ssekinnoomu, naye tugenda kutambula kitundu ku kitundu okuva wano mu Buganda tugende e Kasese, tugende e Tooro, Bunyoro, eyo yonna nga twebaza abantu ku ekyo kye baalaze n'okubeebuuzaako ku kiki kye tuzzaako. Tetugenda kutandika bibiina bipya wano weewaka ate tewali agenda tugobawo. Tugenda kutuukayo, tugenda kufuna abakulembeze era abantu bennyini bajja tulaga abakulembeze baabwe nga tebatulaze lwakuba balina ssente oba ki. Naye nga tuli ku nnono ziri nti DP yeebuuzanga nti omukulembeze ono gwe mutuleetedde afaanana atya. Abakulembeze b'ennono ne bamusemba, abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo ne bamusemba, abakulembeze b'oku kyalo ne bamusemba ne bagamba gwe mutwala yooyo nga si bya ssente. Era abakulembeze be twagala beebo abanaayimirira n'abantu mu palamenti ne wabanga waliyo ssente. Mu buli kye bakola nga balina ensa nga basobola okujjukira nti abantu baffe bino si bye bakola ki bye baatutuma. Buli kitundu kirina ebizibu byakyo. Ebusi yababba gold, Etololo babba seminti, Teso babba ente, ne Karamoja babba eby'omugagga ebiri mu ttaka. Ettaka balibba buli wamu. Genda Acholi, genda Arua yonna ettaka balibba. Bw'ogenda e Bunyoro ne sente z'amafuta oba n'amafuta tebaba ndiwe bigalivaayo. Buli gy'olaga wali ebizibu byayo. Kasese eby'omugagga ebiri mu ttaka babba. Wano toyinza na kuyingira nnyanja kuvuba. Buli wamu waliwo ebizibu byawo ate bifaanagana. N'olw'ensonga eyo leero Democratic Party entuufu kwe kulaga nti Democratic Party ebadde yeebase, ekisolo ekibadde kyebase ekya Democratic Party tukizuukusizza. Twakizuukusizza ddi. Ekisolo ekyo kyazuukuse okuva twalabye nga mukulu Museveni yennyini yali mu Democratic Party. Bulijjo tulowooza Mawono alabika yeewussa bwewussa. Naye twalabiddeko ddala nga ate atuleetedde mukama we, amuleetedde bakyamaani baffe, ayagala atutwale. Museveni mwennyini najja n'atuulako naffe. Eggulu mwabiraba. Sale nga atuuse. N'olw'ensonga eyo kati gwe tulwana tumumanyi. N'engeri ey'okumulwanamu tugimanyi. Nga nabo bwe bajja wano mu 86 nga baagala obukulembeze. Buno si bwe bukulembeze bwe baatusuubiza. Naye ffe bajjajjaffe emyaka 7 emabega baasuubiza Uganda eno nti balikulembera eggwanga lino mu mazima n'obwenkanya. Amazima ago n'obwenkanya abakulembeze abo tugenda bawa abantu era obukulembeze bw'eggwanga buno tujja butwala 2026. Tewakyali kaseera kalala kakwogera na kuyomba na Mao ya tugenda muteeka mu kooti era omusango gye guli gugenda kubeerayo. Twagala twongera okulaba oba ddala naye bino byonna mbadde mulaba era bye mwalabye oba ne kooti za Uganda Mao yennyini zaakulira zinaavaayo n'amazima n'obuki n'obwenkanya. Bwe zitaavaayo n'amazima n'obwenkanya era tumanye nti kyekyo Mao kye yakola ki yoyo Mao yennyini ako ke kabadde kasigaddeyo agenze. Bano balina okutya nti abasajja engeri gye basigaddeyo bana bajja kukwata ekibiina kyaffe bakigattire ddala muki bakigattire ddala n'NRM kifuuke ekibiina kimu maaja. Eyo ensobi gye bagenda okusooka okukola ne Museveni gy'agenda okusooka okukola ku street za Kampala. Stand warned, ekibiina kiveeko. Mao oba omwagala mutwale naye ekibiina kiveeko. Tuyina obulumi bwaffe ne history yaffe ku kibiina kino. Bajjajja b'abantu wano baafiira mu kibiina ekyo nga balwanirira amazima n'obwenkanya. Abantu bangi nnyo abayambiddwa ekibiina kya Democratic Party okufuuka kye kiri. Abamu ne basoma, abamu ne bakola. DP yali family emu era nga kye kibiina ekyogerera omuntu asembayo wansi. Nga bw'ova wano genda e Bunyoro tonoonya woteeri onoonya wa DP woosula. Nga bw'oba onoonya omwana w'omugagga nga bwe bamutwala e Buddo
musomero ery'ebbeeyi nga mu dipi tunoonya scholarship y'omwana omwavu agenda asomero e Buddo. Ffe ebyo bye tumanyi kubeera famire emu, kukolera wano, kubeera ba mukwano, kukulembeza saala, kubeera n'enzikiriza. Kyobula ng'agamba Democratic Party yali abaki? Yali abakatuliki. Ne Ismail wuuno wano. N'abalala bangi nnyo bali wano siba amadini agamba naye yali kyali kibiina nga kyesigama ku nzikiriza abakulembeze abayina ensa. Siba n'obo tomanyi gyagwa, tomanyi baali eno baali eri agwere, tomanyi ddi lwasaba. Abo bonna nga bwe batutte ekibiina Mao, Siranda, Neyani, Mayambala n'abalala obabuuza ddi lwe basaba era gye basabira ne bakusobera. So ekibiina kiri mu mikono emikyamu. Naye abo tebagenda kugobamu bantu bayina empapula nga bwe bazikwata ne basayininga ewa Museveni we batuuse embalala bakitegeddeko nti ekibiina ky'abantu si kya mpapula. Nakakati okutandika olunaku olwaleero bagenda kumanya kiki DP kyeri era ekibadde kyebase kyeki nga kisituse. Nze ogwange kukulembera ate abandozezzaako bakimanyi nti siri mwangu. Bw'oba oyagala okumanya nti siri mwangu buuza Mao, buuza Mbidde, buuza Mayambala, buuza Siranda. N'okunteeka obuteesi ku kakonge omikono gyakankanye. Sekandi ali wala oyo twamumala. Kati twagala okubuulira bano abalina ekibiina nti Uganda enejja kutereera era tugenda okutuuka mu 2026 nga buli muntu mu Uganda agamba nti katu eggwanga lyaffe kaliddemu lifuuke ly'amaanyi nga tuli wamu owatali kwogera ku DP owa NRM oba FDC oba NUP naye nga ffenna twogera ekintu eki ti eggwanga lyaffe tulyagala ate twagala libeere ly'amaanyi 2026 nga bakulembeza abakkiriza mu ekyo betutwala mu parliament, betutwala mu council, betutwala buli wamu. Twabasanze nga bafuna biliyoni 8 ne bakozesa biliyoni 6. Naye ate instead mukozesa ezo ekyaziweebwa bagendeyo ne bakola obuntuntu obutonotono wano ne wataba mulimu gwonna kugenda mu ki. Of course PDM erina obuzibu. Buli omu ennaku zino agala okutetenkanya gavumenti ogiryako ssente yeetooloola ku PDM. Of course consultations. Tusanze PDM yennyini nga systems zeyina zo ziri meka. Waliwo Wendi, waliwo Simanyani, Simanya Ministry of Finance eyina, Secretariat eyina, Information eyina, bonna batutaddeyo buwumbi na buki na buwumbi. Naate ogenda obbasanga ng'era abantu tebafuna ssente mu budde bwazo. N'ekyo tugenda tubayise batubuulire systems zimeka kati era tutaddemu ssente mmeka okubuilding a system za PDM. Of course tusanze ICT okufaanana n'ebitongole ebirala ebadde ne ssente nnyingi naddala for example babawa ssente ogenda okuzimba innovation parks 2 ne babawo obuwumbi 13 mu emitwalo ne miliyoni 8 tebakikola. Bagenda ate ne bazimba ne bagenda Nakawa wali mu vocation ne bateekamu equipment ya biliyoni 11. No tukizuula nti eggwanga eryali lyegamba nti birinaaba likoze technology omulungi lijja kuva webatugradingira okubeera 11 tugende no 99 nga bitunakola bituyitagisa tujja genda tufuuke namba 75 ku mawanga 125. Instead twagenze ku namba 1012 nga tetumaze. Bagenda obikola nga baagala okukola emirimu obukadde 2.3 bakakola emirimu 507. Kati kino kyonna kirabe gye bagiyita PBO
PBO abatakimanyi bagenda ebweru abantu basobole okufunayo emirimu nga bali online bagikolere wano ddala okukolesa banks ezetaga reconciliation ekiro ebweru olwa time zone bajja wano mwe temugenda bweru kubayo kyeyo mwe mujja wano babaweereza ebintu emisana bukati ebweru babakiro babibaweerezamu emisana ne mukola bwe buzukukira nga banko bazaagala reconciliation nga muzimaze so emirimu mingi ddala ensi nga Philippines zibikozeseza nnyo ofuna emirimu eri abantu baabwe kati ne Uganda olwa time zone tiwano ffe tuba obudde bukya ate nga abalala beebakana ddala for example oba ogwogera ku California side eri ya America wano ziba saawa emu ng'eri buzibi so tukozesa obudde obwo okuleeta emirimu gye batasobodde kukola ne tugikolera wano so oteeka okusetting up hubs abantu mwe batuula balina computer balina fiber balina biki abaana ne bafuna baali baagala okukola emirimu miliyoni 2.3 bakakolako 5 okuva 2017 okutuuka kakati ekyo ne kiggwa kati ezo zonna oziraba nti eno project n'ekitongole kyennyini kisasula abantu emisaala nga tekibawadde ssente za kukola ki za kukozesa kyova olaba ekitongole kino balina okukigatta balete nenetayo edde eno tebakikola so audit eraga betugenze ku special audit mu ICT because eno special audit ICT auditor jena abagitaddeko obudde buki bungi nnyo tugisanze nga temala the biggest issue ebadde mu tourism eri ku company gye bayita bagita Eco Marco Marco Eco Tourism eyo yakwata ensozi lw'Etoro negenda ne eno gye basima Sukuru nejja mu parliament nanyiniyo mubaka wa parliament wa kampuni eyo atula mu kakiko ka budget yafuna billion 2.7 as a grant nti bagiwadde buki buwi ne bazigiwa ne bagenda okukola audit ogenda otuukayo nga miliyoni 600 fezi esooka tewali zizaali zikoze nga n'endala zagiremu okukozesa ziri mu banko naye nga grant yagifuna wano yagifuna mu gavumenti kati tugenda n'ogizuula ng'eyo kampuni eyo kyova tuyise omubaka oyo ne bannannyini kampani abalala bayina bajje mu parliament batubulire era bafuna batya grant ya gavumenti amateeka galagira nti omubaka wa parliament yenna baba baleeta ensonga ekwatako ng'owulire ekwatako olina okugenda wa speaker n'oyogera nti nyina interest yakikola era mu bukiiko baba badebatingira tobaamu yalimu kubanga yali budget reallocation okuva mu parliament ku kakampuni akatakola mulimu nagumu gonna gwe kaali gakoze miliyoni 600 tekakola ne bagiwa grant ya 2.7 billion era baziina so kyova tugambye ministry 1 tugisabye eyimirize okusasula ezikyaliyo wakati bagambye nti ebyo nababimaze baagala endala bazitwale okutuuka nga tumaze okuinvestigating a company. We have sent one member of parliament. One, we have found out that a company owned by a member of parliament got a grant of 2.7 billion from parliament. Now, this money, the minister has informed us, was never in their initial budget or action plan. Now they were pretending they are going to reconstruct a tourism site in Tororo Hill, I think, to put there some electrical cables, and so you can go to on top of Tororo Mountain, and then Sekuru
as a tourist site. One, we discovered that that agreement required the Ministry of Tourism to be on the same title with this company. We are not even so sure if this company has a title, because after getting the money, it went to a municipal council. But the auditor also found out that 669 million had been spent and no work done whatsoever. So the financial year ended and the rest of the 2.7 billion, which is about 2.1 billion, was still lying as a letter of credit in the ministry. Up to now, they have not used the money. But the question is, how did the Member of Parliament, his company, without a ministerial action plan and activity, get a reallocation from Parliament? Uganda y'enkya